Poliisi enkyera leero ng'ekulembeddwamu Dr. Moses Byaruhanga akulira okukebera emiramu mu ddwaliro ekkulu e Mulago n'akakiiko akalwanyisa obuli bw'enguzi okuva mu maka g'obwa pulezidenti bagenze ku ttaka ne basimula amalaalo amapya agazimbiddwa ku ttaka erikaayanirwa obulabirizi bw'emukono awali ekkanisa ya St. Luke Kirangira n'abatuuze nga lino lyaweebwayo abafamily ya Dr. Dick Banoba Kyomuhangire ng'okusimula amalaalo kugenze mu maaso wakati mu by'okwerinda ebinywezeddwa. Dr. Byaruhanga abulidde bannamawulire nga byonna eby'okusimula amalaalo bwe babikolera ku kiragiro kya kkooti. So pate emu ya claiminga yagamba abanoonyereza ku ttaka lino nti wano we baziika abantu baabwe. Gurupu endala negamba si kituufu. Omusango ogwo ne gugenda mu kkooti, kkooti neewa ekiragiro nti nno tujje tusobole okukakasa ddala kituufu amalaalo gano ge baakazimba mu bbanga eritali lyawala wansi ewali y'abantu. Bikoleddwa okukakasa oba nga mulimu abafu nga bwe basangibwamu bakeberwa endagabutonde n'omukadde Rose Kavembere Namwanje Minisita Mayanja gwe yazza ku ttaka lino gye buvuddeko nga yalagira ne Ssaabalabirizi Dr. Samuel Stephen Kazima Mugalo amenye ekkanisa eno olw'abagambibwa okuba nti baligobaganyizibwako badde mu bibanja byabwe. Njagala Mugalo yennyini ajje amenyewe kanisa ye. Mu kusima amalaalo bannamawulire bagaaniddwa nga bakkirizaako abatuuze okubeerawo ng'abajulizi. Ruth Banoba namwandu w'omugenzi Banoba nga be baawaayo ettaka erikaanirwa ery'ekkanisa ategeeza nti amalaalo agasimiddwa waliwo agatasangiddwamu wadde ekintu so nga erimu musangiddwamu ekintu ekizingiddwa mu ngoye nga kiwunya nnyo ate nga abakaayanira ettaka lino bagamba nti abafu baabwe baziikibwawo emyaka 8 egiyise. Ekyo kyo kyewuunyisiza ddala kubanga ne ku Buganda bawandiiseeko n'omwaka 87 naye ekigoye gulabika mupya guvunze tekikunkumuse kisibye ekintu. Dr. Byaruhanga abulidde bannamawulire byazudde omuli emirambo 2 ssaako n'entaano endala ezibadde enkalu kyokka n'ategeeza ng'ebisingawo bwe bagenda okubiteeka mu alipoota gye bagenda okuwa poliisi nga mu kiseera kino bagamba bagenda kutwala ebisigala bino mu bakugu babyekebejje. Era kituufu amalaalo tugasanzeewo gali 4 era kituufu agamu tugasanzeemu abantu ebisigalya by'abantu bano. Tujjeko samples kkooti nga bwe yatulagira zetugenda okutwala mu laboratory. Asibye abantu okubeera bakakamu nga bwe balinda ekinaava mu kunoonyereza ng'emirambo 2 giziddwa mu ntaana mwe gijjiddwa. Kkooti yatugaye bwe tusanga ebisigalira tuba tulina okuggyako samples za DNA. Kati omuntu yenna claiminga nti wano wawe aludde ng'aziikawo naye aba alina okutuwa sample tugimakinga ne sample yenna ne tulaba nti waddala bano abantu baabwe oba si baabwe. Mariam Natasha nga ye mwogezi w'ekitongole kya State House Anti-Corruption Unity agamba nti okutuuka ku kino kivudde kwemulugunya okuva ku njuyi zombi n'avumirira ekibbattaka ekisusse mu ggwanga. Naye ng'enkaayana waliwo ebyayonoonebwa bikisooka okunoonyereza State House Anti-Corruption Unity kwe badde ekola. Gyevuddeko abantu abataategerekeka balumba amaka g'omugenzi Banoba ne bateekera omuliro emmotoka 2 kutta n'okubba enkoko embuzi n'ebirala. Abaana bagenze okulaba nga balaba omuliro bano bakoleeza mmotoka. David Musikalyankolo yakusakedde Gweno ku Lwabukedde TV.